Areedi ekibiina ki National Unity Platform we bakuŋŋaanyiza ba foot soldier ab'enjawulo ne bayimirira era ne baaniriza omukulembeze waabwe era omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform His Excellency Bobi Wine ennaku z'omwezi 12 February omwaka 2025 yandibanga eno yakuleeta kalumanywera wadde nti emyezi giyitiridde oba giyiseewo buli lunaku olukya eyongera kuzaala minene wamu n'eminyira. Olunaku olwaleero omukulu omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano omukulu amanyiddwa nga Patrick Onyango akakasizza okukwatibwa ak'omukulu Waiswa Alex Mufumbiro era n'akakasa n'okukakasa emu ku nsonga lwaki Alex Waiswa Mufumbiro akwatiddwa. Okusinziira ku mukulu Patrick Onyango, ensonga ekwasizza Alex Waiswa Mufumbiro teyawukanako na nsonga yakwasibwa oba yakwatisa Edward Ssebuufu muyite Edi Mutwe, at the same time teyawukana na nsonga yakwasisa AGALIWO Kivumbi, Smart Wakabi, Geno Gaddafi, at the same time ne new addition mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobby Giant. Omukulu mu poliisi era omwogezi agamba nti bakutte mwana mulenzi Waiswa Mufumbiro ku nsonga ze zimu oba ku misango gye gimu egyakwasa Edward Ssebuufu, Edi Mutwe, AGALIWO Kivumbi n'abalala. Kisuubirwa nti ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini lujja kuba lunaku lwakubiri asuubirwa okuleetebwa mu kkooti oba okuleetebwa olunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa Septemba omwaka 2025 emisango Waiswa Mufumbiro gyagenda okubanga aleetebwa avunaanibwe oba abbinkane nagyo gy'emisango gy'okwenyigira mu pareedi eyo n'okuba nti baagiteekateeka pareedi nesobola okubaawo. Amawulire g'okukwatibwa kw'omukulu Alex Waiswa Mufumbiro gavuddeyo olunaku olwaleero era ng'omuntu agabreakinze abadde leader of opposition Joel Ssenyonyi annyonnyodde nga bwe wabaddewo emmotoka ekika kya Nnyo UAK 368K ebadde mu langi eya silver bwe yazze nejjawo omwana mulenzi amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro era batandise okubanga bamunoonya wabula oluvannyuma lwa byonna tumufunye mwana mulenzi oyo abadde atwaliddwa mu maka ge okukola search era olumaze okukola search abadde alina okutwalibwa ewandegeya ku poliisi. Wabula njagala okubanga nkukubiramu kotooki katono ku kukwatibwa kwa Waiswa Mufumbiro n'ebintu ebikwetoolodde byonna na lwaki ensonga zandiba enzibu ennyo era Waiswa Mufumbiro yandibanga ayolekedde olusozi Gambalagala n'okufuluma kwe mu kkomera kwandiba nti kuyinza okuba okuzibuzibu oba okubeera nti kwandizibuwala okwanguwa. Wetegerezeeko wano bw'oba ojjukira bulungi mukwano gwange guno si gwe mulundi ogusookedde ddala okwagala okuba nti Waiswa Mufumbiro bamugombamu obwala. Bwe muba mujjukira bulungi mu February w'omwaka guno bwe bajja ne bawamba chairman Nyanzi ne bamubuuzaawo later he was to appear nga bwe mujjukira byonna ebyaliwo, Waiswa Mufumbiro yawonera watono abasajja omuvuba era nga yadduka kipayopayo ye yali ne chairman Nyanzi we bakwatira chairman Fred Nyanzi Sentamu ebiseera ebyo nga yali akulira kunga eya NUP. Abasajja abaalina emigemera wala bakwata chairman Nyanzi wabula Waiswa Mufumbiro abasajja yabatebuka. Kati wetuddako mu kooti okusinziira ku ludda oluwaabi lugamba nti February nga 12, 2025 abantu 7 be baakakwatibwa aba NUP n'abalala ku nsonga z'olukuŋŋaana olwali ku ofiisi za NUP. Wabula oludda oluwaabi
lugamba nti eno teyali just meeting wabula lwali lukuŋŋaana olw'okubanga bayigiriza abavubuka ab'enjawulo enkola ez'ekinnamagye nti olw'ensonga baakola dduyiro ow'amagye oba kyoyinza okuyita military style drills movements and formations nti bazikondakitinga nga tebafunye lukusa kuva mu baabuyinza kino nti kikontana n'akawaayiro aka section 45 1b aka Penal Code Act. Kati olunaku olw'emmande ng'ennaku z'omwezi 8 Septemba abamu ku bo baaleeteddwa mu kkooti era nga n'aba family members abamu babadde bagaanibwa okubeera nti babakkiriza okubaako engeri gye boogerako n'abantu baabwe. Mu bamu ku baleeteddwamu mubadde n'omukulu gw'olaba ku screen Bobby Giant era nga mu kuleetebwa Chief State Attorney Sharon Nambuya yaleese amended charge sheet oba baleese charge sheet endala oba olupapula olw'oku ndunyonyola nti olupapula kwe basobola okuba nti bateekako emisango emirala bazzeemu olupapula ne bongerako abantu abalala era baleese ba suspects abalala 5. Grade 1 Magistrate ow'ekitiibwa Damali Asiimwe yasomye emisango 4 ku bapya abaleeteddwa. Mu misango gino mwe muli ne unlawful assembly and conspiracy to commit a felony era nga bagamba nti olukuŋŋaana olwali kavule wali ku NUP terwali just lukuŋŋaana lwa byabufuzi wabula lwali lukuŋŋaana olulimu enkola ez'ekinnamagye ezitakkirizibwa mu ssemateeka wa Uganda kukolebwa nga abali mu kubikola si baamagye. Bonna omusanvu nga bwe baaleeteddwa bapleadinze not guilty wabula oludda oluwaabi ne lusaba nti bano tebaweebwa beyiro. Bintu si byangu n'akamu. Kati njagala okujjukizaako gye buvuddeko Major General Felix Kulaije yavaayo n'awooninga ba foot soldier n'abagamba nti ebikolwa bye baakola mu lukuŋŋaana olwo oba mu meeting eyo mwe baakolera ebikolwa ebifaanagana ng'eby'ekinnamagye nti baali beekuulira kabazzi ku kigere olw'ensonga nti ebikolwa bye baali bakola byali bisobola okubatwaza mu kkooti z'amagye kubanga baali beetadde mu line n'okwefaanaanyirizaako nga bannamagye. Wabula oluvannyuma we muba mujjukira bulungi waliwo olutuula olwatuula mu Parliament General Muhoozi David bwe yajja ku floor ya Parliament naye yayogera era n'alaga okutya n'okwennyamira ku parade eyakolebwa ku NUP. Kansooke nkuzeeko emabega nkujjukize ku bigambo ebyayogerwa General Muhoozi David bwe yajja mu Parliament. At the same time tujja kusemvula awo tuveewoko tweyongereko mu maaso katono. And said is the background to this, and I think we need to ask the hard questions. We need to have a candid, brutal conversation on this idea of what is reasonable conduct, what is permissible conduct. I think we were all treated to that video that ran wild of people in military formations, and I knew it would attract consequences, both intended and unintended. So I think going forward, we may need to engage as security and all the players on how we go forward to ensure that we have credible electoral processes. Right Honourable Speaker and members, government commits to ensure a clean and safe electoral process in support of the EC. Those arrested will be presented in court, and any excesses reported, investigated and dealt with as appropriate. Ngozi ulide bulungi. General Muhoozi yakakasa bulungi nnyo
nti baali bakukwata buli kisi anasoboka okuba nti akwatibwa ku byonna ebyali ekavule mu parade eyo, era nti na buli omu yali wakutunuulira oba yali wakulaba omukono gw'amateeka omukambwe ennyo nnyini ddala. Wabula oluvannyuma lw'ebyo kugambye bannamagye beeswanta ne banyiiga ne balaga obukaawe obw'amaanyi. Omwali ne Lieutenant General Proscovia Nalweiso, omukyalo oyo ow'ekitiibwa ennyo mu magye, yavaayo n'abaako engeri gye yayogera ku Bobi Wine mu ngeri eyali yeeweebuula okusinziira ku bantu abalabirizi b'ensonga naddala ku layini ey'ebyobufuzi, wabula nga Jeno yali alaga butali bumativu n'obusungu obw'amaanyi ku parade ye yaliwo His Excellency Bobi Wine mwe yayitira ne mu bantu mu luseregende lw'abafoot soldier abaali bakoze parade ey'enjawulo eyali efaananira ddala mu nkola ey'ekinnamagye nga bo bannamagye we bagamba. Kasooke nkulage ku mukyalo oyo Lieutenant General Proscovia Nalweiso at the time bwe yali addressing amawulire naddala ku nsonga ya parade eno eya the National Unity Platform NUP. Mulimu n'abantu abakulu, mulimu n'abasomye, ne mubeerawo ne muyimirira ng'akaana keekyanga kabeekyangiramu mukayita mu parade. Omanyi oli principal Mukama nsonyiwe president wa kibiina bansonyiwe mbanjogedde bubi. Waliwo omuntu bali bamuyita Newton Ojoko, professor bwe nzijukira, yalina Lakwena. Professor Newton Ojoko Lakwena yabagamba nga bazibirire, ne bazibirira nti ava mu ggulu. Ne Professor Newton Ojoko n'azibirira bw'ati ne batunula nga Lakwena ali awo yavudde mu ggulu. Yakomandinga olutalo lwa simanyi baali babayita bati. Kati na bino bwe mbiraba bano abantu bazibiridde batunula. Golabanga abazibiridde baloota bali ku struggle ki obajjaku. Can you imagine? Naye mbeebaza okola katemba bw'atyo, mbeebaza nnyo, beebale nnyo, beebalire ddala kubanga abantu babalabira ddala ono katemba nga bakola katemba ow'ekisirusiru. Can you imagine abaana baffe ne bagenda Makerere ne basoma bayina masters nga bayimiridde awo batunula President Bobi Wine. Mubeere bulungi. Ebyo byali bigambo ebyayogerebwa Maama Nalweiso, Lieutenant General Proscovia Nalweiso, a very senior military officer. Naye yali alaga busungu n'obukaawu obw'ekika ekyawaggulu ku ngeri Bobi Wine wamu ne bafoot soldier gye bakolamu parade eyo na byonna ebyaddirira. Wabula oluvannyuma lw'obukaawu obwo obwalagibwa bannamagye, awo twali mwezi gwa February wamu ne March, kati ensonga zitandika zitya okugaga era ebintu ne bitandika okuba nga bifuuka byakazigizigi eri ba bodyguard ba His Excellency Bobi Wine. Omwezi gwa April omwaka 2025 guno gwennyini gwe tulimu, ennaku z'omwezi zaali 27, ennaku z'omwezi zaali 27, okukwatibwa kwa Edi Mutwe ne kulabika era amawulire ne gatandika okuba nga gasaasaanira buli wamu nti Edi Mutwe yali akwatiddwa e Mukono awo, ab'ebyokwerinda abaali tebamanyiddwa, era wamala ennaku eziwerera ddala nga Edi Mutwe talabikako. Wabula oluvannyuma Jeno yavaayo n'agamba nti mwana mulezi yali mu basement. Era ojja kujjukira baamuleeta Masaka Magistrates Court ennaku z'omwezi 5 May era n'akyajingibwa. Kati ate oluvannyuma ne baleetebwa wano e Kanyanya jjojjuuzi ne basomerwa emisango gya military drills mu ngeri eyali unlawful. Kati wakati ng'abo bonna abaali mu parade batandise okubaako abamu be bafuna, ate Waiswa Mufumbiro ennaku z'omwezi 8 September abasajja gye bamuliiridde nga bagamba nti naye yeenyigira wakati mu byonna ebyaliwo
okujjukizaako ku kya Waiswa Mufumbiro, one time bw'aleetebwa ku TV ye yasanyuka. Eggulo limu omukyala oyo General Eiso yali yakyaziddwa. So Waiswa Mufumbira wajja olunaku olwaddako naye yalaga obusungu obw'amaanyi ku bigambo Geno bye yali ayogedde. Ebyali bikondeminga parade n'ebintu byonna ebyali byekuusa mu layini eyo. Wabula ebigambo Waiswa Mufumbiro bye yakozesa at the time, bangi baali batidde nga bamanyi nti Waiswa Mufumbiro yali wakunonebwa abasajja. Wabula ekyo tekyahapeninga, kyatambula butambuzi ne kiyitaawo bwekityo. Wabula essaawa zino Waiswa Mufumbiro okubeera nti yakwatiddwa, emabegaawo bonna ababadde bakwatibwa babadde ba foot soldier, naddala abo abali mu layini ya security okukuuma His Excellency Bobi Wine. Yogera ku basajja nga Akileo Kivumbi, yogera ku basajja nga Geno Gaddafi, yogera ku basajja nga Edi Mutwe, yogera ku basajja nga Smart Wakabi, ojja kwogera ku basajja nga Bobby Giant. Ono abadde yakakwatibwa ennaku ntono nnyo emabega, wabula olunaku olwaleero naye asomeddwa emisango gye gimu n'asindikibwa ku alimanda paka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa September guno gwennyini gwe tulimu. So mbadde kugamba nti ng'okyayogera ku babodegaadi nti bwe babadde bakwatibwa gye buvuddeko wonna. Look at the time, kati mwana mulenzi Waiswa Mufumbira nga yakwatiddwa oba Mufumbiro, ate musajja ye ali ku sayidi ya bwogezi bwa kibiina ne ku sayidi y'okuba nti agenda kwesimbawo mu bitundu by'e Nakawa sayidi eyo. Kati mu kaseera ng'ebyobufuzi bitandise okutojjera, kiraga kifaananyi ki era kikuba tooki ki mwaba babadde ku sayidi nga bagamba nti tetuli ku sayidi ya security ya mukulu, fe tuli ku sayidi eno, nga n'abamu batandise okuba nti bayingizibwa munda ku misango egyekuusa ku military drills n'ebigwa mu kkowa eryo. Abasiddi omusuzire erinnya eryange, kyagala kusooka okutegeeza ku bannaffe aba Honeybites bano bagamba nti bakolera ebyokulya. Bw'oba oyagala package ya mwana wo adda ku ssomero, Honeybites bagamba bakolera daddies ennungi okuzaama, bakolera cupcakes, bakolera ebintu ebyenjawulo omuli pizza, donut. Pizza bw'obanga ojagala osobola okuba nti obaweereza aka WhatsApp message oba n'obakubira ku namba yaabwe gye ngenda okuwa. Bakola cakes eza buli mukolo ku 0709 787508 bannaffe yaba Honeybites. Mukadeke kamu njagala kutegeeza ku Alson Painters UG bano basiizi ba langi. Omaliriza okuzimba ekizimbe kyo, wabula ng'oyagala bajje bakole inspection bakubuulire n'omuwendo gwa langi gwe weetaaga. Alson Painters UG kyekyokuddibwamu kyo mukwano gwange ku nsonga zonna ezikwatagana n'okusiga ekizimbe kyo langi. Bakubira ku 0705 193636 ne WhatsApp kwebali bulungi. Alson Painters UG yabasiddi omusunsuzi nabagamba nze ntuula ku mzindaalo gwa YouTube channel eno eyagaliwo nesobola okubanga mbaweereza wabula ebiseera ebisinga newala nnyo okugatta information ebeerawo nabwe kitongireeta as clean as it is nga sigaseemu yadde okutoolamu ebyange. Nabwe ekito kyolina okukola kyakubeera nti olikinga video zaagaliwo nga bwe ziba zituuse. At the same time olina okuba nga okomentinga n'otubulya ki kyolowooza ku mboozi gye tuba tukoze. Mwebale. Thank you.